Essaawa zino amawulire agaakagwawo wano ku Prejan Media ge mawulire ag'okuba nti omukulu omubaka w'abantu ab'e Kawempe North amanyiddwa nga Sseggirinya Muhammad yayingidde eggwanga ekiro ekikeesezza olwaleero. Yes, gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku Prejan Media, tugamba bugambi subscribinga woba tonnaba, onyige n'akaakade woba tonnaba, oba likinga n'eno video, making sure ogirikinga osobole okuba nga buli updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga ozifuna bulungi nnyo. Agava mu nsonda ezeesigika galaga nti omubaka omulonde ow'e Kawempe North Sseggirinya Muhammad ayingidde mu ggwanga mu kiro ekikeesezza olwaleero okusobola okuba nti yeetaba ku mikolo egy'okulayiza ababaka ba paalamenti. Ono abadde mu Amerika gye yaddusibwa okuba nga afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okufuna obukosefu mu lubuto ekigambibwa okuba nti yali yaweebwa butwa. Owulira, okusinziira ku nteekateeka, Sseggirinya Muhammad ayina okulayira olwaleero ku ssaawa 8 era nga n'amawulire agaakagwawo galaga nti omukulu Sseggirinya ye mu ggwanga yayingidde dda, naye olunaku olw'eggulo waabaddewo embeera nti Sseggirinya yabadde yeegayirira aba paalamenti basobole okuba nga bamukkiriza abe nga alayizibwa ku Zoom, ku mutimbagano gwa Zoom. Kirabika abakulu baagaanye ne bagamba nti ye ng'omuntu ayina okubaawo, ate jjukira waba talayidde ekifo ekyayinza okkifiirwa. So omukulu Sseggirinya enkya ya leero ekiro ekikeesezza olwaleero ye mu ggwanga mutaka, mu ggwanga wano mutaka. Okisegeera, tetumanyi oba wanaaba amaze okulayira ajja kuddayo asooke yaddeyo ku treatment, tetumanyi, naye ng'ekikulu kiri nti Sseggirinya Muhammad bambi yasobodde okuba nga akomawo mu ggwanga asobole okuba nga aclaiminga position ye ey'okubeera omubaka w'e Kawempe North. Mujjukiraiminga alina okulayira olunaku olwaleero essaawa zirina okuba 8. Sseggirinya Muhammad alina okulayira essaawa 8 ez'emisana, alina okuba nga akutte oba Sseggirinya akwata Quran. Omanyi ate yalimuko erya Richard, anyway akwata Quran asobole okuba nga alayirizibwa okusobola okuba nga abeera omubaka wa paalamenti. Yes, ku Prejan Media update eyo gye mbadde njala obbateerawo, naye nkugambye amawulire mangi gakyajja weekuumire ku mukutu, likinga video eno osubscribinge oba tonnaba, onyige n'akaakade ka notification.